nga nnya mu mwezi gw'omwenda 2016 ttiimu ya Uganda yamenya ebyafaayo ne yeetaba mu mpaka za Africa ez'akamalirizo, kino ekyali kimaze emyaka 3 bweddo nga tekiika. Kyokka omutendesi w'eggwanga Micho ategeezezza nti wadde nga Uganda yayitawo okwesoga mu mpaka zino, naye enkambi yaayo ensimbi zikyekubya mpi. Wano wasabidde gavumenti wamu n'abawagizi b'omupiira mu ggwanga okuvaayo okubayambako ku kizibu ky'ensimbi. We have qualified. This is 25%. We have given pass to Uganda, to you, Uganda. And I'm now addressing Uganda, to you. We have given you pass, we have qualified. Now, next 25% is our anticipation that Uganda provides us proper logistics so that we are there, not punching bag, but pure competitors, because we have brought our team to the level that one board can decide. This is next 25%, and this is something what I personally expect that Uganda is going to do in respect to millions of the people that they have for 39 years waited for this. Wabula omutendesi Micho agamba nti Uganda esobola ddala okukola obulungi n'ekuba buli ttiimu egiyita mu maaso mu mpaka za Africa singa babeera bafunye ebyetaagisa. What we really want, we are capable. I'm confidently telling you we are capable of getting a result on Africa Cup of Nations. Those 25% are in logistics. Next 25%, how to execute perfect program of the preparation. Uganda eri mu kibinja ddanga nga bakuzannya n'ensi okuli Egypt, Ghana wamu ne Mali. Butogeddeko n'abawagizi b'ettiimu y'eggwanga ku nsonga y'okuba nti omutendesi talina ssente era nga yeetaaga ensimbi ekwetegekera empaka za Africa ezinaba e Gaboni. Walulimu kogenda kalinga kumupira gwa Commonwealth twagenda tuteekamu ssente zaffe ne tuyingira abamu n'emikono gyange gimu tezasobola kuyingira nga tiketi baguze nnyingi ate ekisawo ekijjudde ezo ssente ani yazitwala ezo ssente fufa ziyandikoyesezza ne baziteeka mu mupiira n'osobola ofacilitatinga Uganda mu kampeyini yaayo neddako naye kati ffe abagizi omupiira kituluma magogo waaba asobola ntuyambe n'alekulira n'ava mu mupiira gwaffe ne twefuga naffe ne tweyagalako ng'Abannayuganda kati ttiimu yaffe tufunye omukisa egenze mu Africa Cup ali kati bwegenzeyo ne ssente ne zibula lwaki batugwa ezo ssente fuffe ezirina ne gavumenti ebawa obuyambi singa gavumenti ebadde yabasuulira nga tebawa buyambi bandi bali tugamba nti tubasonde omulimu gwe gwa coachinga ttiimu kutwala abaana ku kisaawe kubalaga byakukola so si kuyingirira nsonga za ssente ezitwala kirabu yaffe oba eggwanga mu Africa Cup. Bunya Emmanuel, WBS TV.